gwe weefumitirize Katonda omutya buti oba omuwa kitiibwa omufu kino nkyogera natya Katonda omulamu omufu bwakuloosa ekirooto n'otakikola ebiddako biba birala nze nkubuulira naawe bali mu kamera bakimanyi omufu kasita akuloosa nga toli mulokole kino nkyogera nga toli mulokole n'otakola kyakugambye ebiddako biba birala teri kuteesa amayembe emizimu mayembe tebisonyiwa embugo nga mutuuse waka temuyina za keesi si musango musobola muziika mu mbugo koye kyembugo mpulira ate abagambye adda temuzeeriraanya embugo si ye sitaani embugo si ye sitaani kati bagamba nti olubugo lulalinga bagamba nti sitaani abeeraawo olubugo oluva ku muti wagamba emiti kubaako egundi anti ekisinga okukola mu ebyo ennimi zino zetwogererako ze zoonoona ekintu enkoko yonna gy'olya nungi nga teriiko kaasi oba ekikolimo naye bwe mmala okukozesa olulimi lwange nengiramirizaako nengikuwa lwefuuka embi nkitegedde so wemba temulina keesi mbugo naye nampuliddeko n'abasonda tugenda mu kyalo tulina okuzimba ebijja bya jjajjaffe omanyi yafa omwaka guli munnange tetunnazimba ntaanaye kati kikyamu teri muntu agenda mu kyalo nga beekuŋŋanyiza nga omufuti yasoose kwogera koolira de kugamba yagamba munziikanga mu keesi naye kati afudde tewali ssente ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshitech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo
Amiina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Amazima gali tukyali mu lutalo. Tuli mu lutalo, tuli mu vita. Ebintu bino si bya kusekamu. Kitegedde. Anyway, kati ebyayi tetubikiririzaamu, obulombolombo bw'ekyoto tetubikiririzaamu. Ekifaananyi tetukikiririzaamu. Kyekira kye tukoonyeeko. Si byebyo. Okusonda ssente ng'omuntu afudde, twamuziise dda. Afadhali tusondere bano abasigala. Afadhali tusondere bano abamulekwa. Then bano abajja ne bakuŋŋaanya ssente. Nange ekyo kyo kinumya omutwe. Omuntu afudde tuli mu kkungubaga kyokka tukuyita osabire okugire service ate tukuwe ssente. Ate nga n'olidde ono omugenzi abadde asabira wuwo. Nga ye n'omugenzi abadde awo ekimu eky'ekkumi abadde awo ekiweebwayo. Awo si kirungi kye mukola tukikomye. Then n'ekirala mu nsaba yaffe mu service gye tukola leka tutunulire nnyo abaliwo. Essa tuliteeke ennyo ku basigaddewo kubanga tukitegedde nti ono agenze naye tunaasaba ne tusuula ekisenge. Talina tasobola kudda. Tasobola kudda, talina gwasobola kuwa buyambi. Ne bembadde nabyo n'emmotoka talina gyakyasobola kuvuga. Ate ne mu bitabo waggulu teri kikyuka. Baba linze bulinzi akakase. Kale waliyo ekibuuzo. Singa tubadde tukuŋŋaanya ssente nga Roland yafiiriddwa, Sami akuŋŋaanyizza ssente ze yali muwadde ng'amama, tugeze n'atasobola kuzimuwako olwo olunaku naye nga yazikuŋŋaanyizza ne ziyingira mu lunaku oluddako. Nagamba akati kamulinde ng'akomyewo nja kuzimuwa. nkiddemu bakiwulire oba bakiwulidde? Kiddemu. Roland abuuza nti singa Roland akati for example Roland afudde wajja mitawaana buuza. Roland afudde naye wa Roland manyiyo mukadde. Mukadde nina omuwaayo akantu amabugo era nga nagafunye dda naye makkati awo amabugo gange nesobola kutuuka ku mukadde oba nesobola gaweereza mukadde mu tayimu eyo si we kiri bwe bamaze okuziika mukadde sisobola gamuwa wemba mulabye oba wemba nsobodde kuba mba nagategeka dda. Aba bagategeka dda naye n'obulogo tubukendeeze. Obulogo? Obulogo tubukendeeze. Ala ni mulogo. Ennaku zino ebintu byakyuka mu mobile money. Anti era ndeese embeera nga byonna sisobodde. Tosobodde. Byonna tosobodde. Sisobodde waliwo ebinkutte. Ne bwetola bwetoloozi mobile money zikola ki? Gamba oba olina ekirala kyoyagala oyisa. Omuntu eyafudde jjo. Gwe amagoba gakuŋŋanya gatwaleyo enkeera. Oba omutwe gwo guba gulimu amagezi. Yinza okuba gye ndi eyo wansi eyo teri network. Uwa. Okimanyi? Nayinako ssente ku ssimu wano. Ng'amasanze gagenze ewange nennemuggula gali masannyalaze oli mufu anti nkulaga nti nennemuggula naye nga nzirina naye nga MTN ne Airtel byekyanze kisoboka nebiterera after 2 days. Kale kambaterereze omwagala tutereze kambaterereze omwagala nga nzirina siza kusonda era nga ngezezzaako network zekyanze neziterera enkeera. Osobola zimuwa. Amiina. Kando ze ekyo nkijjeewo. Ekyo kijjeewo. Okay. Okijjeewo. Kale, kati ekirala. Simaba nkufaako tulina kye tubitereezezza. Tetuna maliwa kyali. Tugende mu maaso. Kakati omuntu waba afudde tetumusalako nviiri. Babasalako enviiri? Babasalako enviiri. Babasalako kana akaala. Babere smart. Nakano smart ki? Waliyo omufa yeesiga ebizibu. Simanyi wageze kuna. Kuno service naku zino zajja bagamba omufu tumuwa sending off ennungi ey'ekitiibwa. Anti mu mirimu gino mulimu kibuyita care. Waliwo kibayita business. Na business niteekamu ka care. Osikirize. Osikirize. Ninga teri mufu.
ate gwe bakuba makeup agenda kukwata wa kituufu ekitegedde ti omufu lwaki bamusalako ebyo byogambye anti kati ebiseera ebisinga bino bitambulira nnyo mu family ezibadde zitambulira mu culture bamuggyako enjala n'olugalo na luno naye ku bigere basalako balugjamu basalako tebalugjamu lwonna basalako olwala na luno ne basalako ne basalako n'enviiri zino ezano ku nkoto ne wano basala enviiri zeno ku nkoto wano ku nkoto ne wano ne bajjako akaala wano ne kuno then ne wansi era obuki ne bajjako era enjala ku kyala kisajja ku kisajja byonna bibiri kati ebintu ebyo babikozesa balina ebintu babikozesa ebyawongo okusiba omuzimu guno kubanga tekusobola kukola ki kubatawaanya kuddamu kubatawaanya ebyo ne mu busiraamu abasinga babikola baagala nnyo okusiba omuzimu guno obutakola ki baba bagumanyi gujja kudda ebyo babikola nga waliwo ddiru ze bayisaawo nga bategeera butegeezi nti omwana ajja kutta kubanga amazima gali nti waliwo abafa abaafa ne kakati nga bakyatulugunya bwe baleka nga ye okuva lw'ennaku lwe yava mu bulamu bw'ensi yasalawo okumalako buli muntu yenna emirembe abaaleka nga balina amayumba gaabwe yagagobamu abantu tebakyasulamu yaleka azimbye kalinaaye yagijja mu makubo agatali malungi ne baagala okusiba omuzimu oba ne bagusumulula ne gujja gufuuka ekizibu kati ne gubanga mu nnyumba owulira asuula ebikopo tokola ki tomulaba ogenda okuwulira ennyumba oba wakebaka owulira bakutuga gava wano owulira obwama mu nnyumba mmese teziggwa mu nnyumba ate ezo ezibeera mu nnyumba zirya n'ebigere ezo emmese zitambulamu ebitambo by'abafu kati ate awo tujja kutuukawo awo nawo walala tujja kutuukawo teri mmese ensiru ku zino zoolaba eziri emmere esigadde ku masowaani ekera nejja nekokota ekigere ky'omuntu kisoboka wamma kituufu kati bino ebintu abiraba nga towooza bya muzannyo lola n'emmese yalekekeseko ku kigere lola nteweegaana kozi nga tewalaba akwati waliwo nawulira bo banyumya nti awulidde akanyonyi ogera ku kigere ano ojja kunzitalumu ekubuulira lwandi agaye mpozi nga teyalaba amaze okunfaaminga kitegeeza akulaza embwalawo ka possibility kiyinza oba kyaliwo naye mpozi nga teyalaba waliwo gye nabeera emesagi zaalumanga bategerenga bo banyumya nga guwulira simanyi wanange yannuma oba simanyi naye era yekulumye ku makyoso olaba mbu ekigere tekiri sted anyway kakati ebintu ebyo emyoyo gino gijja ne giba nga girumbagana abantu abo okubanga mugisazeeko ebintu ebyo kubanga ebintu ebyo bamanyi okubikolerako okusiba emizimu oba okufuna omukisa n'okufuna obugagga bw'omuntu oyo aba akoze eki agenze kubanga omuzimu ogwo bw'ogukwata gukulaga engeri gibadde gufunamu ssente nti nze ssente zifuna bwe nti okola bwoti naye ogwo teguba muzimu nti oba oyo aba afudde sitaani yennyini aba yeesitukidde akuwe kuba kati omuntu aba avudde mu mubiri guno takyalabika nti ono sami eri mpewo mbuyaga kati ajja n'akugamba kati ojja kukola bwoti ofune ng'omanyi ogenda na muzimu gwa jjajjawo oba taata yafudde kumbe sitaani mwennyini nnyini yeye atambuza bigere ye yeetuukidde kubanga taata abadde mugagga nga naawe okimanyi kati weebuuza mukama abamu bagenda ne ku malaalo ne bakaabirayo n'agamba mukama n'agamba taata wankola ki kino wandeka mu nsindi bw'omu sina kyakulya wandibadde onnyamba abamu bakaabira mu malaalo afuna ebizibu ebyenjawulo n'agenda mu malaalo n'akaabira eyo kati tomanyi kyoba ositula tosobola kuva mu malaalo ng'ogakaabiddemu amaziga ne gatonnya ng'olaajanira bakuyambe ng'ovuna ebizibu by'ofunye kubanga okimanyi nti waliwo omuntu gwe nali nzijanjaba nga nkyali e Misiri nga bamuloza ekigere nga kizimbye naye kusinziira ku misambwa gyange gyaŋŋamba nti oyo tumuleke naye mugamba agende ku ntaana ya jjajjaawe azaala kitaawe ateekeyo ekigere, amugabe jjajja laba kye bankoze, ajja kuwona.
n'agenda kyebangamba omugamba n'agenda n'ateekayo ekigere kyo ekyali kizimbye nga kiri bwe kiti n'agenda n'amugaa jjajja munnange bwe bati bwe bankoze yagenda okuvaawo nga ekigere kitowolokose nga kikakkanye nga atambula bulungi awo wennyini sitaani nga yabikolako ebyasaani si byakulinda ye akuweerawo freestyle awo wennyini yagenza agiro ovaayo okomawo era omuwala yagenda okuvaayo nga mulamu bulungi jjajjawe n'amugamba agenda mulwanirira wulira statement kuba amaze omuwa obukakafu nti akola ki akola asobola abo be bantu abamu be nagamba nti banaye tuva emisiri ne bagamba ffe tuleke emisiri ekyatunyumira falawo akyatuwa ebyokulya falawo atuwa ebyokulya tubadde tukeera ne kale nga tukolaakolamu naye nga si nnyo naye abaana abo baddayi kakati ebyo ebintu bye tukola ebyo byamalogo ebyo bisitula emyogi negyekizikiza ne gikomawo gye tuli mu bulamu buno bwa bulijjo kati ate egyo emyogo gisituka giddamu ne gikwata bizinensi jukira ono avudde mu bulamu bw'ensangi aba tagenze mu ggulu aba asigadde mu masekkati awo tasobola kusala ziri layini ziyitako kati aba manyi kali akakuŋŋunta ali awo ali aganaaga kati sitaani ono amukozesa asobole okuwa confidence bano abasigadde nti sente basobola zikola ki ozifuna kati ekyo nakyo kireeta emyoyo egyo okola ki so mu ntaana namwo tebassaamu ddagala bateekamu eddagala maama naye okuzika kwengenzeeko nga ndi nnyo fala abamu bakwata eddagala baliteeka mu ttaka lye babagenda ossuulayo nga sibirabe abamu aba basimye entaana baba bataddeyo dde eddagala likola ki eddagala eryo baba baagala muzimu guno mamaye baba bagusibidde eddala eno kankubulira abantu bawa ekitiibwa omufu okusinga omulamu ekyo kyo kituufu nkirabako ne mu bulamu bwa bulijjo omuntu afa abantu ne batandika omuwaana nga wabadde owakabi naye ng'abadde waali nga bamuyisaamu amaaso kati bino ebintu bantu batono nnyo basobola okubitegeera era n'okusumulwa mu byo kubanga bino byama byakwekebwa bya kalica tosobola bimanyi kuba osobola okuba nga obadde obikola bimu nga tobimanyi bawanya ekitiibwa omufu oba batya butya omufu okusinga omulamu manyi byanjawulo bamutya ate ne bamuwa n'ekitiibwa byombi bibiri babikola ate katonda tumutya buti naye tetumuwa kitiibwa eno ewaffe naye eri bagamba bw'otalima malaalo leka tugende naye nga ate katonda tulina ne bamuwa ekitiibwa mu kumutya ate ne bakola n'ekikolwa mu kulima ogaye faalo gwe tukola tutya ffe tumutya buti ffe tutya buti ekitiibwa tetukimuwa aye ne twagala atukolere bye twagala tubeerawo ntusaba mukama ebintu etumugane mukama eyo no statement nene gwe weefumitirize katonda omutya buti oba omuwa kitiibwa omufu kino nkyogera ntya katonda omulamu omufu bwakuloosa ekirooto n'otakikola ebiddako biba birala nze nkubuulira nawe bali mu kamera bakimanyi omufu kasita akuloosa nga toli mulokole kino nkyogera nga toli mulokole n'otakola kyakugambye ebiddako biba birala teri kuteesa amayembe emizimu mayembe tebisonyiwa obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba haniya n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi.
abatawaanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. By'olya ku sowaani yo oba by'onywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwe endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Tebiwa second chance. Tebasonyiwa ga Mukama wange nade ndadde. Niwo ne bakulaze nga abakusonyiye. Afazali babako kye bakujjako. Nye tebakulekera awo. Okakasente oluddamu okulaga ekirala ddukirawo. Tebasonyiwa. Era kwandibadde ng'okusonyiwa afazali bakuwayo ekiro ekyokukola. Kati okumanya stand gundi omufuba mutya bamutya ne bamwana ekitiibwa. Bwamugamba nti jangu nnimeko. Asooka kufuna fiya munda mu ye. Ti bwe sigenda bingi ebigenda ottawa okutoka. Omulimu gwange gugenda kuggwaawo. Ye fiya. Landlord agenda kungoba. Ye fiya. Mulimo bagenda kungoba. Kangende nnime. N'atya mu mwoyo. Nassaamu ekitiibwa mu bamugambye. N'agenda n'alimanga era bwe yeetonda banaye munansonyi wanduddewo. Ate amalalo tebagalimanga enjuba egwa. Nga muyina obulombolombo bungi. Kati ebyo byonna gwe bagamba nti amalaalo ani kati oba ofuuse musezi. Era n'eddagala eddagala balina abanga enjuba egwa. Omusana nga guvaayo ebanga enjuba egwa. Batambulira ku musana kati tekina njawulo. Na bano abasaba Allah nga batunula side emu nga balinda omwezi guboneke nga balinda kino kibeere bwe kiti enjuba etunula eno kati kye kimu mu busamizo bw'obuwangwa. Wano mu buwangwa onaaba eddagala ng'emmambya tennabakola ki? Kusala. Enjuba ng'evaayo ku makya kibayite emmambya ng'esala nga n'amayembe ku ttale kwegali. Kati era eddagala abasinga balina oluddamu olw'eggulo ng'egwa. Kiba balowooza bakiba baagala nti enjuba eno nga we yavuddeyo ku makya esituka n'ebirungi byonna. Era eddagala liba naabo olw'eggulo liba lyakweyambululako bizibu. Enjuba egwe nabyo. Ery'omikisa baalinaabanga ku makya. Enjuba eno esobola obbamulisiza. Gye batambulira bagende nga basinga bakola ki? Nga balaba. We mutwe mwabalimbanga. We wali weeranga asigamba kati. Bwe kyali. Akkiriza. Wabula bujulizi bwo. Anyway, kati bateeka eddagala mu ntaana. Ekibateesaamu eddagala eryo okusigaza omuzimu guno n'okusigaza ebyobugagga byagwo. Omuzimu guleme batawaanya babe nga bagwinako control. Nga ne biba bintu nga babibbye tegusobola kupalala. Nti ate munange mwana aba yaguligga. Bagusiba nga tegusobola nakwekyusa. Kale kati omulokole obwo obulombolombo tubwewale. Kati omulokole afiiriddwa. Nina omuntu wange afudde. Enziika entuufu erina kuba etya? Kale tujje wano mu ddwaliro. Muntu waba afudde nga amateeka g'eddwaliro nga babawadde omuntu wammwe akutuse bwe muba temulina keesi musobola muzinga mu mbugu
embugo teziina buzi, teziina mutawaana kuba just eno keesi yali improvement ekeesi oba nkulaakulana keesi nayo kuwa kitiibwa omufu ate amabugo I mean embugo so si kuwa kitiibwa kwera ojjazina andi kati jjukira embugo zino za kati waliwo agamba nti bamuziike mu keesi ya miliyoni 6 ekyo kyanjawulo ye yakola sente ze nga weeziri okitegedde gyayagala bamuziike mu kisoke ye bwaba bakikoze butya bwatyo naye embugo nga mutuuse waka temuyina za keesi si musango musobola muziika mu mbugo ko ekyembugo mpulira ate abagambye dda temuzeeriraanya embugo si ye sitaani embugo si ye sitaani kati bagamba nti olubugo lulalinga bagamba nti sitaani abeeraawo olubugo oluva ku muti anti wangamba emiti kubaako egundi anti ekisinga okukola mu ebyo ennimi zino zetwogererako ze zoonoona ekintu enkoko yonna gy'olya nungi nga teriiko kaasi oba ekikolimo naye bwe mmala okukozesa olulimi lwange nenjiraamirizaako nenjikuwa lwefuuka embi nkitegedde so wemba temuyina keesi mbugo kati ate omufu waba yalaama nze banziike mu keesi naye nga temuzirina ssente awo wali firimu naye bwe tugenda kujjawo wali nyinza oba nsomodde njala tukitambulule bulungi temuyina ssente muteeke mu mbugo kati batemuyina ssente muteeka mu mbugo tutuuse eka tewali bulombolombo bwonna bukolwa ku munfu oyo era akaseera ako tuba tulina kwebaza Mukama Katonda lyatuwadde ow'oluganda ono ebbanga lyamaze mu bulamu kino oyo tunule balina kwogerako ngamba nti Mukama atuwadde Jeremiah ono okumala ebbanga atuwadde Jeremiah ono okumala ebbanga lya myaka 3 myaka 4 tumwebaza ebbanga Mukama lyotuwadde omuki omuweereza wa Jeremiah otuwadde omuweereza wo ono naye Mukama kaseera ke kano tusibule omuweerezaawo tukusaba gwe amanyi byonna byabadde atambuliramu ffe tetwali tukola ki jangu otwala omuweerezaawo nga tutuuse eka tetusulawo bino ebyekiro okusulawo si kibi naye tubeere mu mboozi zaffe kale nabadde naye eggulo weebale nnyo ebyo tebisobola kubulawo munyumye naye ekirala twandibadde tetukola nnyo bulombolombo bwa kyoto kyetwayogeddeko tukyesonyiwe kyoto tukireke kale bwe muba abasibadde nga basobola kukikuma just for mpewo nga sikirimu bulombolombo muyite abavubuka batwete wali ku nkuba tukumire wano okitegedde basule nga bawokya kasooli tekuba bulombolombo ne mukuziika teri ddagala musime ekinnya muziike omuntu mumuwerekere ebyogamba nti mumusabira tekuba kusabira tuba kuwerekera tuwerekere omugenzi bwe tuba kusaba tetusolooza nsimbi kale tumanye nti bano bali mu nnaku baviiriddwako omuntu waabwe akasente kano ketusoloozeza tukabawe omanyi kati musoma naye abanga nga mulekwa wajja okusabira netumuwa ssente tubanga abamuyamba abasondera nga abasondera bamulekwa betulina okuwaata akasente andi kati obuzibu bwe tulina lwabutamanya position Mukama Katonda mwe yatuteeka kubanga nze Jeremiah Mukama bwanteeka mu position ey'okujja okubuulira enjiri ampa obuyambi bw'enzigi ekyokulya kyendiisa abantu bange ekyo sikisaba bantu ye Mukama alwadde akimanyi nti omuweereza wange alina okulya kituufu taata ewaka amanya obuvunaanyizibwa bwa famire ye namanya nti taata yalina okugula kino era ne maama alina era basanga taata nga yayoza engoye ewaka ne mba mwakanyiza gwe omwami n'omukyala ffe abalaba tugamba naye sajja kyasiriwala busiriwazi wekyagenda eno so kati twewala okusolooza sente mu bafu oba abantu abafiiriddwa abantu baabwe kale kati ebintu bino abazimba entaana ko kutuufu okuzimba entaana tekulina buzibu oli waba yagadde kugizimba
ne gonna gonna eragaba malala naye oli si kikyamu si kikyamu kubanga ono abagenze yategeka akasente ke waliwo bempulira abeesonda okuzimba entaana okugenda tuzimbe amalalo ga jjajjaffe lola ntobawulirangako eyo firimu ndala ate nayo siriko ono onayinza oyalekawo akasente ke kwenga okufa kwe yakwetegekera nze ndi ku bino olumbero lufu twalogerako netugera dumalirako budde leero era nazo bakusonda ssente naye nampuliddeko n'abasonda tugenda mu kyalo tulina okuzimba ebijja bya jjajjaffe omanyi yafa mwezi yafa omwaka guli munnange tetunnazimba ntaanaye kati kikyamu teri muntu agenda mu kyalo nga beekuŋŋanyiza nga omufuti yasoose kwogera kuba omuntu wetumuteekayo ne bw'aba yayogera nga mulamu nti bwenfa mujjanga ne munzimbira mukoma mukumuziika webikoma bwe mutakikolerawo bwe muba bakuzimba muzimbe bwe mugenda omuteeka naye ebisigadde totawaana oba ogondedde etteeka ery'omukulu era bano abeekuŋŋaanya bagende mu kyalo baziike oba bagire nti munange saaliwo nali bulaaya saasobola kuziika ku taata saasobola kuziika ku maama kaŋŋendeyo nziikeko ojja kujjayo kyotetegekedde kkiriza nti oli yagenda sikirizibwa nakugenda lisi nendaba ku malaalo osobola ogenda n'olaba nenvaayo ogenda n'olaba naye okimanyi nti wano mu Buganda omuntu aba yafudde nga toliiwo wookomerawo oba olina ogenda oziike anti nze sibimanyi munnange kakati munnange kankikunyonyola oba tokimanyi nze mbadde nyonyola taata wano mu Buganda bw'ofiirwa omuntu wo nga toliiwo ne bwoba ku kyeyo bw'okomawo ogenda ku ntaana n'okwata ettaka n'oyiwako kwe bayita oziika awo kikyamu kati ate abamu bafunayo n'obumwanyi bwaki anti ze ntabaluganda abanoonya kutabagana noono omufu ate yaffa ntabaluganda ate nga kebayita akatta mukago kati azikola atya emwanyi zibe emwanyi 8 oba 4 either muno akwatamu 2 oba muno 2 oba muno 8 oba na muno 8 waba mulongo muno 8 na muno 8 oba muno 4 na muno 4 nezikola kyanti nazikola kinaalya talya anze n'okunoga embisi n'asuulawo zonna oba bwonna bulombolombo jasi kuba kusitula mwoyo guno saasobola kuziikako munnange esaaliwo naye nzize kati oli mukunyonnyola omufu eyafa omunnyonnyola gwe ebyabalamu obanga amugaa kati kikyogamba okitegedde kyekiri kye nayogedde ekyomukka oguva mu nyi tetugulaba ne gwe tusale tugulaba naye tukkiriza nti tukola ki tussa kati ow'ekitiibwa n'okkiriza nti ono by'omugamba byonna abiwulira waali era waali naye Katonda yatonda ensi n'eggulu ate bw'osaba weemulugunya ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshitech Services empowered by innovation. ogane mukama lwaki nkusaba tompulira naye bw'ogenda ku mufu oyogera n'authority nti kituufu waali ampulira eyatonda eggulu n'ensi ye ate
obuusabuusa kikyamu. Nsanga oluganagana munaasa Mukama lwaki tawulira bantu be n'asaba n'atuuka mu mbeera mutufu tusaba n'okusaba n'otuuka mu mbeera nga tulina kyakulya ng'oli mulokole nange ne Mukama mutufu alina waalimba tali feya ogwo okwogera Mukama tali feya olumu ate olwo omusajja yeemulugunya. kakati Nze gulaba nva ku lusozi nsiibye ennaku 14 ate ngenda okugenda mu 14 nga ennaku ezasembayo 3 nali mu Durai. waliwo yaŋŋamba nti nsiibye ennaku 7 nga bwe negayira Mukama ansumulula ansaasire nyinza okuva gye nva mu kusaba nga terandodi alikulira mukabisudde bwe. But that is automatic. Kati gubagambye ku lusozi wawalampa okusaba wali okola wali tokola ebintu ebimu olumu mbyogerawo ne mugamba banjogedde bubi naye ge mazima landi otayagala ssente ate gwe oli ku lusozi osaba nga bw'osiiba oli ku lusozi genda okole ofune ne katayima osabe naye ng'okola kati no vidiyo yenyini nyini gye tukola wali abali ku lusozi era nga bali mu kyekimu naye nga amabanja gayina eka bulaaza obeera ng'oliwo otyo ng'oli ku lusozi gwe kiweemu buwikadde ojja kukakasa ekyo nkubuulira. Anyway kati Dona ndayogedde ku binusu bye biki sente ze basuula ku bafu nga olaba waliwo omugagga wane yafa ne bamuziika n'eddola bamuziika ne sente aba yalaama nekyo teyakiraama bajja ne bamaasa sente mu ntaana anti mbu yali mugagga okay nejali era mugagga ate kati kubanga kati bino ebitiibwa by'ensi olaba Sami bino ebitiibwa by'ensi biggwawo olaba esaati no gye nyambadde sobola kumala nayo myaka 3 tesoboka kitegeeza teri kiwangaala teri muntu alina kyalina nga alibeera nakyo forever just byonna byetulina byetwemaliza mbwemaliza bwereere ne bwe olina eka 10 togenda kumala nazo emyaka gyonna era ogenda zireka naye mu kubanga osobikoze netukozesa mbukozesa naye ate mu kwagala okukozesa ntwefuula bannannyini waliwo abalama munzikanga ne gita yange ekyo mbenge wansi eyo nga nsunaku nga nkuba kati kankubuulira ate mu speech world era munnange omulaba nga agiina nga asunamu kubanga nange era yennyini oyo yennyini goyogeddeko nali musinkaganyeko ng'asuna nalina akayimba ke nalinja kaagala era nga bembeera mu nnaku yange awo nkalowoozaako ne kayimba mu mutima kati mu nsi y'omwoyo namusanga naye ng'akasuna kati eyo mu nsi y'omwoyo aba nayo naye just baba batukwata bukwasi bwongo tebaayo of course tekisoboka tebaayo eba yasigala wa mu ntaana n'ogira nga yagira dda kati eyo sima oba ekyali naye yagira dda nemenyekamenyeka dda anyway kati ekyo nakyo kikyamu ekyokuyiwa ssente waliwo benda bayiwayo ssente ne bayiwayo ne ku mwenge ne bayiwayo ebyo byonna bye bakola kuba kusinza mu ffu na bulombolombo bwa kizikiza. Waliwo n'abateeka mu nnyumba okubazimbira ennyumba waliwo abazibazimbira nga oli yalaama naye okwo kwonna kuba kusinza bafu kubanga omuntu gwe baziika mu nnyumba ng'okimanyi nti omubiri bayibuli egamba nti omubiri gujja kubeera omwoyo gujja kudda gye gwava n'omubiri gudde gye gwakola ki mu ttaka. Kati okuzimbawo ennyumba ogizimbira omufu eyafa kuba kusinza era gaba maanyi ga kizikiza kubanga gwe omulamu eri abantu abatalinayo basula nosanga abasajja nga beefunvubidde bazimba ennyumba ya miliyoni aga 3 taata yaleka agambye tuzimbe wano wayagala awummulire muba mukakasa namwe muba mukakasa taata genda waali mukakasa ne mugulu tagenze waali kubanga omufu tebamuzimbira nnyumba ku nsi. Ennyumba gye tulina y'ey'omwoyo naye eno gye tulimu nsiisira ate kyoyogedde newokirowoozaako bulowoozi omuntu afudde saavisi gye mukoze musaba
Mukama musonyiwe ebibi ndi kuba bikola Mukama musonyiwe ebibi bye era tukkiriza nti agenze mu ate ne mumuzimbire ennyumba ate ne mujja mutugamba tata yatugamba tumuzimbire ennyumba awumulire wano era buli muntu yenna yali afunyeko ekintu kyo nga bamugamba taata nga bagamba nti jangu ozimba amalaalo jangu ozimba akayumba taate mulimu abafu abalina engezigezi nnyo wembadde nzija ndowooza kasooka enkomaawo zijja koonawo kati ogenda okulaba nga mutuufu bamuzimbidde ennyumba kati ebyo byonna byonna bikakasa naawe kennyini oba olaba bulabi taata talina gy'alaze mu ggulu tatuuse kitegeeza buli meseji yonna gy'akuwa egenda kukunnyika mu kidiba. Kati okulaama gende kukulaama manyi olaba balokola abatyo okukola eddaame andibadde sibimanyi ngontereeza ebintu by'okufa sibimanyi nnyo igwe ne Jeremaya mwaba bimanyi ennyo so eddaame n'ekiraamu byawukanirawo eddaame liba lya kabaka kale Roland angambye eddaame liba lya kabaka ekiraamu no problem kasita byonna ndaba kitegeeza kyekimu ekiraamu omulokole kikyamu okukola ekiraamu si kikyamu bannaye bagambe kuba banne tukooye entalo zaabwe nga bavudde mu nsi eno balaame omulokole okukola ekiraamu n'agamba nti nze n'abaana 8 bwe mba nvudde mu bulamu bw'ensi kino bakiwe gundi kino bakiwe gundi kino bakiwe gundi kino bakiwe gundi si musange era si kibi either n'okubiba wange okyali mulamu n'eddaame n'obalagawo erikola ki weriri lwakuba obuzibu obubaawo tiwoogeza n'olagira abavubuka bano eddaame weriri ojja fa tonnatuuka kakasa bukakasa tiwobadde okyalinayo omwaka tosobola guweza so ekiraamu omulokolo kikola tewali musango tekirina musango gwonna kakati Sami nkoze ekiraamu kyange wengenze tewali kyebasizaamu kitiibwa neki kati justice eriwo eri Sami kakati gwe wanze mbiveemu kozi ngofudde era nti ngamba ngofudde Sami kale Sami ng'agenze ndaye abantu batagala kufa Sami ng'agenze naye yaleka ekiraamu kye ekintu kye kino mukiwe gundi kino kya mwana wange gundi kino kyono gundi then ne kino kyoli gundi wengenze tewali kye bakoze neki kakati bwe baba temanyi kye bakoze na kimu ng'obyogedde mu bulamu ke kali ke nagambye nekugamba ojja kukanyonyole kuwamulako nti omusajja yagamba nekyanjawulo ekyo kooliradde kugamba yagamba munziikanga mu keesi naye kati afudde tewali ssente sente zibuze kale tukole ki mumutereka muzika sente nga zirabise temo tosula omanyi bagiyita ntanda eyo ntanda baba kusibidde ntanda akasente tewali naye ng'omusajja yali kkiriya munziikanga mu keesi nga sente zibuze so ojjewako tukola tutya kyakati gumu n'abamu abafu abaava balina olugezigezi tolina sente ate olaba ebintu ebya sente iwe kanyini tokusobola kugula kesi ya mitwalo 3 ate olaba kuzike muyana baani bwewakolerera kyewola abantu bagamba nti bituufu bagule balunde ente abantu zebajja okulya mu lumbe lwabwe nimanyi nti bonaaba ovudde mu bulamu bwensi abantu bange bajja kulyayo ente 2 omwana we yagamba 3 tukolere obulambo bwaffe it's okay talina buzibu yayogera mazima naye kati tolina kyoyina sente badde ozinywamu walagi ate oyalaba kuziike mu keesi kati tuli mu situation eyo
otusanzaawo mu kakundi gatwesibye nti ate kiki anti obuzibu tuyina tewali sente naye omugenzi yagamba ayagala keesi tukola tutya amazima gali nti bemba mwine essuuka okumpi n'embugo muziika omuntu agende mumuziika agende kasita mukakasa nti we muli mwina abasabi mudde mu kusaba kuba ye abajja kudda munnyonnyole kankubulira abasajja abo balaba baba baavu nga talina kadde akaki akantu naye asobola okukwata mu moloka ya miliyoni 3 neganda ova mu kifo muteekwa okuba nga muyina abasabi mulimu abantu abafa nga baali beeraguza nga balina ebintu byabwe nga bajja babikolerera ebintu byabwe oyo asobola okukwata emmotoka netava mu kifo so okusaba vivi olaba bakwata bukwasi mulambo ne bagujja mu mochari emulago nga batwala lusaze kuziika ne guva ku mmotoka ne gugwa ne bagulondawo ne baguzzaako ne guddamu ne gugwa balina ekitulakita ekyo kyalinga kibetwala ekyo ne bagamba no mumuzze mu mochari paka abantu berakeera ne bajja bali bagutwala ande lusaze baziika nga wali abatayinaako baŋŋanda kati mulimu abantu ng'amanyi n'okuloosa abantu bakola ki bamutira bamuziika n'ababuulira n'abakola ki n'abamutta so kati eyo situation tetutawaana tusabe busabi totawaana bwe muba mulinawo abasabi musabe muziika omuntu mumusiibule mukama atwale omuddu we kubanga olwo luba lutalo olwo luba lutalo naye aba atukoze ekigenyi tosobola kuyisa kiraamo ng'ekyo oyisa ekiraamo nga tetwesobolerako ddala nga nno tolina wobadde oyimiridde nga ne batuna mu nnyumba mubadde osula timuli bintu kibweza mitwalo aga 3 oyagala keesi kyokka keesi oyala mitwalo 3 olese abaana 6 kati bo bagende bagule keesi abaana basiibe enjala anyway so bino nno mbibuuza tuyinza batubisekeramu naye mufunemu ekyokuyiga bannange kati tudde wali kyobadde oliko kiramu nakireka nali mulamu ntuuse teri kikolebwa yadde kati ekiramu oba wakikola ng'okyali mulamu n'olaga abantu bo nga balina okugabanamu ebintu ebyo ne bitateekebwa mu nkola ogwo omusango ate si gwaguvunaanyizibwako gwaba afudde bamanyi mbyekwatiramu omusango kati aguvunaanyizibwako aba mulala yatonda eggulu n'ensi yateeka mu nkola ekintu kyono kyayogera ng'akyali mu mubiri naye ate era bw'abanga mukama si yakitadde mu nkola omufu asobola okweteera ekiraamo ekyo mu nkola omufu mu sayidi endala anti eyeeri eriyo mbiwuliddeko saanaga ebibitawaanya byonna mukwate omwana mumuteeke ku busika omwana oyo ave ku busika yaleeta ebizibu ebyeri mbiwulidde kati ndi mukubuuliza mulayini eyaffe bwe tuba tumaze okwanjula ebintu ebyo nga tumaze obigabira abantu twabigaba tebanaba bibawa ne batabibawa ne babibba obuvunaanyizibwa ffe abalokole ng'ovudde mu mubiri guno tetuba tukyavunaanyizibwa ku nsi nabigenderako. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.